الحمد لله معز من أعطاه واتقاه ومذل من عصاه وخالف أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunnunsi zaffe Allah omukono gwe atulinako obuyinza obwenkomeredde ku buli nsonga yonna. Yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala n'atteeka mu bulamu buno obw'ensi wansonga emu yokka kubeera nga tumusinza, okubiriza okubeera nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tetumugattikako kintu kirala kyonna sobola otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Saba okusaasira n'emirembe bidde eriwo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe n'ey'obusiraamu kuva eri Allah n'atuyigiriza buli nsonga yonna aliba avudde ku manhaj eya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agenda kubeera nga obulamu bwe afaafaaganiddwa obulamu bwonna. Bwe tuba twagala Allah tusiime, tulina okukwata obuufu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yayitamu era bwe yajja nabo n'abeera nga atunnyonnyola. Nabbi talina kye yalekayo mu ddiini eno ey'obusiraamu okuggyako nga yakitunnyonnyola. Tusaba Allah okusaasira n'emirembe ku ye ne ku bantu b'ennyumba ye n'abo bonna abaamugoberera okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi eno. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala balungi, kubiriza omwoyo gwange okusingira ddala n'oluvannyuma ne nkubiriza emyoyo gyammwe ffenna tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno Allah kye yalaamira bonna abaatukulembera nga Allah bategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Abaakulembera bonna mu abo Allah be yawa ebitabo, Allah yabalaamiranga ensonga emu yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Osiraamu tutya Allah. Kigambo ky'okutya Allah kiddiŋŋana ku nnimi zaffe naye tetukitegeera value ekirimu. Kulembeze kutya Allah, buli nsonga yonna mukulembeze kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Obuba busuubuzi mukulembeze kutya Allah, bwe kuba kuwasa mukulembeze kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jamii umurikum, mu buli nsonga yonna mukulembeze kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okubiriza okubeera nga twenywereza ku ddiini yaffe eno ey'obusiraamu yesinga obutuufu mu madiini gonna ageeyita nti weegali ddiini ya busiraamu.
ogeza n'oguuka n'edduniya n'ebizibu ebigirimu n'ova mu busiraamu ngaye tulaba abasiraamu abamu balekawo ekyebbeeyi ekitagulibwa na ssente abaalina essente mu bulamu buno obwensi nga zaali mpitirivu baafa si basiraamu kyengera tekigulwa na ssente kyokubeera nga tuli basiraamu kiba kubeera nga kyali kigulwa ne ssente Karuuna yali kiguze ku bugagga bwe yali alina Allah bwamunyumyako mu Qur'ani y'ekitiibwa naye baafa si basiraamu n'abalala bangi ab'ebitiibwa mu Bakuraishi abaafa nga si basiraamu. Mukuume ekyengera kino eky'obusiraamu Allah atunywereze mu busiraamu era Allah bw'aba atujjulula atujjulule ffenna nga tuli basiraamu. Bantu b'omulembe guno beewuunyisa balekawo eddiini ey'obusiraamu olw'ensonga endala. Oli obwavu ne bumujja ku busiraamu obwavu. Oli n'awasa buwasa mukyala atali musiraamu naye n'amugoberera mu ddiini ye. Munywerere ku busiraamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekutuukangako kujjawo nga tuli basiraamu. Ebigambo byange mu bufunze bigenda tambulira ku bintu bina. Amanyi waffe ab'obusiraamu abaatukulembera babyogera biriko omuntu ogugaa nti iyaka wa arba, weewale mu bulamu bwe ebintu bina. Taishu fi hadhihi dunya, ojja kuwangaala mu bulamu buno obwensi, wa anta munsharihi sadiri, ng'ekifuba kyo kyanjulukufu nga tolina mutawaana gonna. Weewale ensonga nnya mu bulamu bwo paka Allah lwali kutwala. Ojja kuwangaala mu bulamu buno obwensi nga mu butuufu oli mwanjulukufu. Ensonga esookera ddala at-tasakhutu min qada'i llah wa qadarihi wa adamu ridha bihi. Weewala okunyiigira okusalawo kwa Allah kw'abaasazeewo n'okugera kwe Allah kw'abaageze, wa adamu ridha bihi, n'obutasiima ekyo Allah ky'abaleese. Kyo kyewale mu bulamu bwo. Siraamu abasinga obungi tubeera mu bulamu buno obwensi, Allah n'aleeta ebintu bingi kubanga obulamu Allah bw'atyo yabukola obw'edduniya. Buli kyonna ekikutuukako mu nsi kiri mu kugera kwa Allah na kusalawo kwe. Kadari yo tesobola kukusuba. Naye weewale nnyo okunyiigira okusalawo kwa Allah n'okugera kwe kw'abaleese Allah n'obutasiima ekyo Allah ky'abaleese. Twogera ebigambo bingi nga Allah ageze. Atuba Allah asobola bagezesa na kukuba bibaati awo ku butalo bwe bakoleramu. Olina ayogera ebigambo bingi. Allah tali fair. Nina abaana akimanyi mbonyeebonye ebbanga ddene abadde yakampa. Hati abamu batuuka n'oga nti Allah si mwenkanya. Oyiraga nti abakubanga Allah mwenkanya. Allah si mwenkanya. Buli kyonna ekitutuukako basiraamu Allah yakiteeka mu kugera na kusalawo kwe. Teri kisobola kutuuka mu bulamu buno bwansi. Al-masaibu dunyawiya, ebizibu byonna byetulaba mu bulamu buno obwensi Allah yasalawo nga kijja kutuukako. Obuba bwavu bujja kutuukako. Mumulowooza tunaayogera bwogezi nti tuli bakkiriza nga Allah tatugezesezza. Ebyo byonna Allah abireetanga bigezo, ayagala tugezesa bulamu bwaffe, ayagala kugezesa Allah subhanahu wa ta'ala bukkiriza bwaffe. Naye mulekerenga awo abasiraamu okunyiigira okusalawo kwa Allah n'okugera kwe. Tubangi banyiigira nnyo okugera kwa Allah ng'aleese embeera. Musajja w'omusiraamu baakuba ekibaati awo katale ndoza ipaaka yati. Naga nti nakomye ku kyaki. Nga njagala kuyingira. Nga ndaba obulamu buweddewo naye gyayingira mu kyaki eri emirembe.
okkirize nga Allah kyabageze kyabalese, okkirize kadari ya Allah mu mpaji ez'obukkiriza, ye mpaji esemberayo ddala. Al-imaanu bil qadari, okukkiriza okugera kwa Allah. Naye tulemenga kunyigira Allah kyabalese mu bulamu bwaffe, kubanga ebyo mubijjanga bigezo. Naye ogenda okulaba ebigambo ebituvaamu nga bingi. Allah aleeta buleesi mbeera n'akwata mu bantu byanfuna, kubanga mu mannya ga Allah al-Qabid, Allah yakwata mu byenfuna. N'olaba ng'oli ayogedde ebigambo bingi ebitalaga bukkiriza, ebitalaga busiraamu. Naye oba oyagala okubeera omukkiriza, buli Allah kyabaleese Allah ng'akireese mu bulamu kisiime, ogende nti Allah bwatu bwe yasazeewo, Allah ajja kukuwa ebirungi biyitirivu. Naye ogenda okulaba abantu bavaamu ebigambo ebiyitirivu bingi ebitalaga kusiima ekyo Allah kyabasazeewo. Okuba kufiirwa tukkirize nti Allah bwatu bwasalawo, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala alina kyaleese, kkiriza, siima okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abusiraamu, ensi eno Allah yegikola nga fiiha masaa'ib, ng'erimu ebizibu, al-ajal wal akdar, entuuko n'ebigezo Allah bye yatuleetera. Allah teyagitonda bw'atyo ng'ejja kubeera awo abantu bayita ku museetwe. Buli kyonna Allah kye yaggerera tosobola kukisubwa, ng'era bw'otajja kuva mu bulamu buno obwensi okuggyako ng'omaze okujjuliriza rizikiyo. Tosobola kuva mu nsi kujja nga rizikiyo omaze ogimalayo. Naye tubeere nga abantu abasiima ekyo Allah kyabasazeewo. Ensonga eyokubiri, iyaaka weewalenga nnyo musiraamu mu bulamu bwo al-wuquu fil maasi bila tawba, ogwa mu mazambi mu byonoono nga teweenenya. Tukikakasa ffenna nti twonoona era teri atayonoona. Bwatyo Allah bwe yatonda omuntu mwonoonyi. Hatta ne bamalayika nga Allah agenda teekawo omuntu mu nsi, bamugamba nti atajalu fiiha man yufsidu fiiha, ogenda oteeka omuntu mu nsi omusigire anayonoona. Naye mwewalenga ogwa mu mazambi nga temwenenya. Twonoona enkya n'eggulu. Siraamu benda misana, benda lwatu. Mulaba wano mu kibuga abantu beetundawo ku street, baana baffe, bannyinaffe, baana b'abantu. Najja neyeetunda n'enkya nadda. Tugwa mu mazambi amayitirivu, basiraamu bangi bali mu riba, abamu basula mu masabu kubakwatamu. Naye mwenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu tugenda ne tusobya ne tugwa mu byonoono ne tugamba tulyenenya. Bwamaani eyo gijjawa eyoga nti olyenenya, temulaba okufa okutuuka ku bantu kibwatukira. Singa Allah atutwalira mu mbeera eyo nga teweenenyezza, mazambi mangi ge tugwamu eri Allah mayitirivu. Bavubuka abalwa ne basiiba mu betting, hatta abamu essola ze tumanyiza jjuma na idi. Al-wuquu fil maasi bila tawba, weewalenga nnyo ogwa mu mazambi nga teweenenyezza. Allah asanyukira nnyo omuddu nga yeenenyezza. Inna Allaha la yafrah bi tawbati al-abd, Allah asanyuka nnyo ng'omuddu we amwenenyezza n'ategeera nti ezambi lyagudde mu bbi. Ekirala, mu bitonde byonna Allah bye yatonda, teriiyo kitonde Allah kye yali atonze kyasinze kwonoona nga muntu. Kitegeeza ensobi tuzigwamu. Naye solution eri luddawa? Kwenenya kudda eri Allah.
ate ne iblisu asinga obubi shaitaani ezambi lye yakola teryenkana bantu ge bakola. ezambi lya iblis istikbaru wal ibah, kwekuza na kugaana. naye abantu omuntu ayonoona. solire Falaawo weyagaa nti ana rabbukum al-a'la, nze katonda wammwe wa waggulu. oyo yali muntu. abayudaaya ne bagaa nti yadullahi maglula, kono gwa Allah gweweta. abo bonna bantu. Allah era bwagaa nti inna al-insana la yatgha, muntu ayonoona. naye obuddiro buli luddawa at-tawbatu ila Allah, kwenenya eri Allah. basiraamu tuli mazambi. nebino byonna byetulaba ebiri mu nsi, Allah okuteekamu obunyigo mu nsi, Allah tukwatamu mu buli mbeera. al-maasi, kujemera Allah. tujemedde Allah ebbanga ddene. basiraamu mwenenye mudde eri Allah, muve mu riba, muve mu bwenzi, muve mu bulimba, muve mu kutemerera abasiraamu. mwenenye okudda eri Allah. Allah aleme okukutwala nga musiraamu olina amazambi. naye abasiraamu enyonoona gye twonoonamu, otunuulira omusiraamu amazambi gagwamu, mwena n'okusuubira nti si musiraamu. awo tebakyafaayo kwonoona. tunuulira embaga zaffe zetuwasa n'engeri gye tufumbizaamu abaana, mazambi agali awo. mbaga z'abasiraamu zijjuddeko ndongo. n'otuuka okuwasa mu maka g'abantu ne bakukuba endongo okumala essaawa nnamba nga teri kigenda mu maaso. ago go si mazambi. awo wokka envulugu ali awo mu kujemera Allah buyitirivu. empisa gye tuwasaamu, tuwasa abakyala naddala abavubuka abali wano, tusooka kumala kubalozaako. ayino yagala omuwase. abamu bawowa balina nambuto, abamu ne bataata baabwe ne babakuwa ng'akitegedde nti omwana ali lubuto naye ate nga si lulu. alwuquu fi lmaasi bila tauba, weewalenga nnyo gwa mu mazambi nga teweenenya. basiraamu tunenye tudde eri Allah. tuli ku mulembe ogw'enkomerero. bwe tunaaba tetwenenyeza kudda eri Allah, tugenda kubeera mu buli mbeera buli kiseera nga yakanyigo. ate tutuuke eri Allah, Allah atubonereze. Allah yatugamba ffenna twenenye, fatuubu ila Allah ayuha almu'minun, mwenenye eri Allah mwenna. naye byetugwamu tubimanyi, buli mwona amazambi gagwamu agamanyi. naye at-tawbatu ila Allah, tudde eri Allah nga tumwenenyeza, tuleme okugwa mu nsobi empitirivu. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. magana banga basiramu ziramu okubakubiriza okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. tuti Allah mulongose emirimu gyaffe. basiramu twewala okujemera Allah, ate tumujemera Allah tumanyi kyekisinga okwewunyisa. tugwa mu mazambi nga tugamanyi, batono nnyo abagwa mu mazambi nga tebamanyi. mazambi tugagwamu nga tutegedde, naye Allah ajja kukutwala olunaku, kubanga lwagenda okutwala tolumanyi, naye ng'ojjudde obusungu bwa Allah. twenenye tudde eri Allah, tereze emirimu gyammwe, obusuubuzi mbutereze. abamu basuubira nti obusiraamu tebwayogera ku kusuubula.
vulugu ali awo. Bigambo byetuma okukola nga tuli mu butale mu paaka oli okuva lwe bwakeddaawe mula paka lwe buziba mukyala ajja gwakwata kabina gwakuba ku bbeere mwenenye mudde eri Allah. Tereza obusiraamu bwo nga Allah tannakutwala. Muve mu shiriki. Muntu najja okusaala ate nga yesibye yirizi. Tunajja okusaala nga alina emisale. Oli n'asaala nga alina essabo. Bali mwenenye mudde eri Allah. Twenenye ffenna Allah tumusobya. Naye omusobya omulungi yategeera ezambi neyenenya n'ataliddamu. Ekisembayo okusinzira ku budde. Kyokusatu alhikidu ala nnas wa hubbu lintiqamu minhum wa hasaduhum ala ma atahum Allah min fadlihi. Weewalenga nnyo okubeera n'obukukuuzi ku mutima. Wa hubbu lintiqamu minhum, n'okwagaliza basiraamu bannoggwa mu bizibu. Wa hasaduhum ala ma atahum Allah, n'okubakwatira ensaalwa ku ebyo Allah byabawadde. Ekyo kyewali ozimbira ky'omutima n'ofiira n'embulire ng'ekikutta nsaalwa lw'okuba Allah awadde omuntu. Omanyi lwaki amuwadde? Abasiraamu mwejjeemu obukukuuzi ku mitima. Abasiraamu bali wano tebakolagana basiraamu bannaabo, amulinako obukukuuzi. Nosanga musiraamu ava eri ku street n'omulala ayambuka, oli naaweta saagala musinkana. Oyo weegi nti ani abaga nti obusiraamu buli bwa biwayi. Hata oli bw'aba agumye n'akusinkana n'akutoolera salaamu naga assalaamu alaikum, naga mmwe twabakoowa, olwo mbw agizzeemu. Oli n'agiddamu wakafa olumbe addamu musiraamu munne. Alhikit, mukukuuzi bwaki kubuli mu basiraamu. Mulowooza abasiraamu baba kubanga baagalana mu butuufu bw'okwagalana ne bategeera oluganda olw'obusiraamu? Mulowooza obusiraamu senga butuuseewa? Mujjemu obukukuuzi. Oli n'abeera n'obukukuuzi ku muganda we, maama y'omu taata y'omu, saagala kumbuulira soyibu negujjeneza yange talinnyangako. Lumu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya Abdullah ibn Amru. Lumu Nabbi yali atudde sallallahu alaihi wasallam, fatala rajulun, ne wajja omusajja. Nabbi n'abaga nti yatla'u al'ana rajulun min ahli aljanna, wagenda kuyingirayo omusajja ajja naye nga omusajja oyo wabamujjana. Fatala rajul, musajja najja, basawaba ne batula, naye ng'embeera gizaalimu teri asuubira nti wamujjana. Yenazze akutte n'engatto ze amansukako n'obusammuka bwawuzu, najja n'atuula. Nabbi n'addamu n'abagamba mu lutuulo olulala nti wagenda kuyingira omusajja nga min ahli aljanna wamujjana. Yavaayo y'omu n'atuula, ng'embeera zaalimu teri aziyinza kusuubira, kubanga abantu y'embeera zaabwe. Kyo Nabbi yakyogera emirundi esatu. Sahaba anyumya hadisi ayitibwa Abdullah ibn Amru bwe yatunulira omusajja oyo nga buli nabbi bwayogera nti wagenda kuyingira omusajja wa mujjana, n'agenda n'amugamba nti wakati wange ne taata waliwo obuzibu, njagala nsuleko mu makaago ogira onsuza. Naye ng'ekigendero kya sahaba ono okugamba nti alina obuzibu ne kitaawe asule mu makagooli, kwetegereza mirimu ki gy'akola egyo egimutuusa nabbi okwogera nti wa mujjana, nga buli wayogera yayingira. N'agenda n'amwebakirira. Naye bwe yatuukanga okwebaka nga talaba mirimu gy'akola, wabula idha awa ila firashihi sabbaha Allah, bwe yagendanga ku buliri bwe okwebaka ng'atendereza Allah. Teyamulaba na mirimu gy'amaanyi nti wuuyo asituka ekiro, wuuyo asoma Qur'ani ekiro. Ennaku esatu bwe zaggwako n'amugamba nti wakati wange ne taata tewali buzibu, wabula nawulira nabbi ng'ayogera nti wagenda kuyingira omusajja nga wabamujjana, naye nga gwovaayo, naye njagala nzije neetegereza mirimu ki gyokola egyakutuusa ku ddaala eri. N'amugamba sirina kyenkola, wabula seebaka
nga ku mutima gwange kuliko obukukuzi ne musiraamu munnange kyabamugamba nti kyekyo ekyakutuusa ku ddaala erya waggulu. Ffe twebase ennaku mmeka n'emyaka nga tuyagala kulaba na munno musiraamu, tuyagala na kumubuuza obukukuzi. Tubwejje ku mitima abasiraamu, musonyiwagani, yagala baganda bo, tumukolako obukukuzi ku mutima. Wa hubbul intiqamu minhu, n'okwagaliza basiraamu bannammwe ebizibu. Omuntu abeera wano ng'ayagala musiraamu munnaagweko ekizibu, era bamugamba nti gundi afunye ekizibu, naga nti aha, Mungu amukutteko, kye nali njagala ekyo naye kaakirabe. Oyagaliza otya omusiraamu ebizibu? Baba Allah bagamba mu Qur'ani ekitibwa suratu Ali Imran, wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Ebizibu ebyeyagaliza banno bibatuukeko, Allah agamba nti ennaku we tugenda tuzikyusakyusa nga tuzitambuza mu bantu. Osekerera munno nti afunye ebizibu enkya lulwo, niyo munaatuuka n'okuwira musiraamu munne nti afudde n'asala embuzi. Tuli basiraamu bakikaaki, ekyagatta bali ne batereeza byonna bye baalimu abaatukulembera bwali busiraamu. Wayinza okubeerawo question mark nti obusiraamu bwaffe bwe tulina mannya naye ng'ebikolwa bibi. Ekisembayo wa hasaduhum ala ma ataahum Allah, n'okubakwatira ensaalwa ku ebyo Allah byabawadde. Basiraamu ejjeemu ensaalwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la rahata li hasud, omuntu alina ensaalwa taba na mirembe, ye kennyini agirina, mirembe ye kennyini gimuggwako. Oyinza n'okuwala n'omusajja nga takumanyi nakumanya, naye ng'omuwalana olutuuka mu buli ne weesooza n'osituka, naye nga ye takulinako, gwe weemalako emirembe. Ekibakwasa bannammwe ensaalwa kiki? Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli. Allah yaba basitudde mu madahala, mwejjeemu ensaalwa. Kyova olaba Allah yaddira aya 2 mu suratul Falaq, Allah n'azirinaanisiganya n'agamba nti min sharri naffaathaati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Aya esooka Allah yatugamba twekingiriza obubi obuli mu ddogo. Aya eyokubiri eddako Allah n'atugamba okwekingiriza obubi obuli mu nsaalwa. Amanyi abatafsiri baga nti Allah okulinaanyisaganya aya ezebbiri alina ensaalwa n'omulogo benkana. Naye ensaalwa ng'eri mu basiraamu nga mpitirivu. Mutunule ekyafaayo abaana ba Adamu, Kabiru ne Habiru. Kabiru yatta muganda we Habiru lwansaalwa. Baganda ba Yusufu bamukwata ne bamusuula mu luzzi lwansaalwa. Naye abasiraamu twejjemu ensaalwa. Bw'olaba nga Allah alina musiraamu nno kyamuwadde, Allah yatuwa amagezi n'atugamba nti was'alu llaha min fadlihi, Allah mumusabe ebirungi bye naawe akuwenga bwe yaba oli. Niwuli n'abeera n'ensaalwa n'etamuva ku mutima, banne bafuna n'azimba omutima. Naku zino mu kibuga mukuyita kasajja kumera ku mutima, simanyi kasajja. Ensaalwa mujejjeemu, zambi bbi lye lyasooka okujeemerwa Allah kuno ku nsi, nsaalwa. Allah ayinza okuba alina omusiraamu gwabadde nga maliriza ebigambo byange, naye nga tomanyi lwaki Allah yamuwa. Kati gwe omanyi lwaki Allah bamuyabawa, naye ate gwe noddira ensaalwa yo n'ogireeta ku muntu, tomanyi lwaki Allah yamuwa okumufuula ekyo kyali. Allah asobola okuwa omuntu ng'alina kye yamuggyako nga kinene, nga gwe bakikuggyako n'obusiraamu bwe bufa, ng'osibira na mu ssabo n'obusiraamu n'obuta, naye nga kiri Allah ekimuggyako n'asalawo amuweere wano. Kyokulabirako kitonotono, tetwasomanga n'omwana muyindi yasomanga iktiswad, Islamic banking, naye musisi yagwe waabwe ebuyindi
famire yonna Allah nagizinga ku famire yonna nasigala bwomu bwati taata maama jjajja nga bwowulira nti ekikakyo kiri Masaka bonna bafudde nga gwabadde mu kibuga gwowonye bwatyo weyawona naye nga newomutunuulira bwoti olabira ddala omuntu ali mu nnaku naye bwe yamaliriza okusoma gavumenti ya Saudi Arabia nemuwa omulimu mu banka nga manager muyindi kati oyo ng'omusanga ku bwa manager ng'omukwatibwa ensaalwa laba Allah kye yamuggyako amuwoki abamu Allah alina byabajjako abamu banyumya gye bavudde nga baagala nakkaaba naye ate gwe noddira ensaalwa yo olw'omutima omubi n'ogireeta n'ogituuza ku muntu kati oyo gwe senga Allah akuteeka mu mbeera eyo ina mukwano gwange okoludi Kampala Allah teyamuwa mwana yakazaala abaana nga 8 buli gwazaala afa hata ne bannyina bagezaako muteeka ebbali ng'Abaganda bwe bakola azaaleko ebweru nga basubira omukyalo ono ali maka alina ekisiraani buli mwana gwazaala afa baba bakyali mu ddwaliro Allah n'amujjulula hata ne gwe yazaala ebbali naye yafa naye Allah yamuwa ssente kati ng'osanga oyo ng'omuleetako ensaalo gwekyo singa Allah akikuwa banaye mwejjeemu ensaalo abasiraamu saala bulwadde bubi busobola n'okussa omuntu n'afa ye kennyini alina ensaalwa kubanga ensaalwa esinga kosa nnyini yagirina Allah mulamula buddaalirwa abasiraamu bawadde mweyagale niyo omusiraamu n'agenda ku mukolo gwamu n'oluusi bamuyise ku mukolo gwa shukuru azimbye maka ninga eri omusiraamu ate omutima mufu azze okubeera ate ku shukuru era Mungu bwatyo era abo baawa bokka ninga atazze ku shukuru muntu oyinza okulinnya amadala najja kusaala ninga omutima ate si musanyufu Katonda lwaki oyo yekka gwawa naffe yali tuwaddeko ono bwejjeemu ensaalwa mwagalize basiraamu bannammwe ebirungi bw'ona oyagaliza musiraamu n'ekirungi Allah ajja kuwa mubeere abantu bamunsharihi sadiri bifuba byammwe bibeere byanjulukufu gwe Allah akuwadde bwatyo byeyasalawo yembeera Allah gye yasalawo obeeremu ne bw'onoogomba ekyoli tojja kukifuna omuntu yenna alina ensaalwa aba alumbagana Allah obanga agaa nti lwaki Allah wamuwanze n'otampa mwewala ensaalwa ekyokuna sisobodde kukyogera katukome ku bintu ebyo bisatu awo nabo byagadde munabisanga mu bitabo byaffe naye nga mbadde ndi ku nsonga eziga nti weewala ebintu bina njogeddeko ebintu bisatu saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna nga batukuŋŋanyiza mu kifo kino atukuŋŋanye mu jannaati firdausi inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اجعل بلدنا هذا وغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء فاغننا من فضلك عمن سواك وافتح لنا أبواب من فضلك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين